Leave me alone. Leave me alone. I'm not committing any crime. Ebyaddala wano w'obeera ng'olina pressure ebeera yakubye dda. Ekibadde ku Bobi Wine wali mulanga ate effort kibadde kikambwe mu katambi kubadde kunyoolagana. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ku sayidi y'emu akatambi ka Bobi Wine kalabiddwako nga kali mu kutambula katuukidde ddala mulanga ate ewa President wali mu America muyite mulanga ate Donald Trump. Byengenda okubeera nga nkutuusaako tusooke tubiyiteeyitemuko maaso awo kosa ate ne Palaso wuuno nno akyakakasa munnange wali agamba Kyagulanyi ekibadde munnange ate ku show kibadde kikambwe nnyo ng'akakasa munnange ate Kyagulanyi. Ku sayidi y'emu ngenda kusaba vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno munnange kansooke nkutegeeze nti ekyabadde effort kyabadde kikambwe muganda wange era nga munnange obunkenke bukyagenda mu maaso kosa n'okweraliikirira naddala wali munnange ate abawagizi ba Bobi Wine mu kibiina ekya NUP bikyayogeza munnange ate abantu abamu obwama. Bobi Wine yabadde effort naye wenkugamba nti nno ndi yakampeyinize mbeera nga akulimbye munnange teyakampeyinize era nga akatambi ako nga bw'okalaba kwabadde kunyoolagana. Leave me alone. Leave me alone. I'm not committing any crime. I am going to campaign. Jamulwana. Don't fight with them. Okay? Don't fight with them. I am going to campaign. Go to your car. Okay? Go to your car. Banange Mubareke. Don't fight with them. Don't go to your car. Sir, I am going to the rally. No. I Rally am is the going other to side, not campaign, town. sir. This is the road. You are police. You can lead me. No. You can follow me. You go with you. But I am not going to take 4 hours to reach my rally. I left Kampala at 3 a.m. in the morning. I have not campaigned because you blocked all the roads. No, sir. Put me in the police vehicle and drive me to the rally. Don't push me. Done anything wrong. Okay? Sina chakula holding the national flag. I'm a presidential candidate. Look how you're embarrassing me. Look how you're humiliating me. You're provoking me to violence. I will not fight with you, sir. I will not fight with you. Yabadde abuuzaako munnange ate just ka distance katono nnyo okutuuka awali venue eyabadde etegekeddwa wali munnange ate mu fort. So munnange embeera bw'etyo munnange ate bwe yatambudde wali effort teyabadde nnungi n'akamu era nga boogezako okulaba n'essaati yo yayulise era nga boogezako munnange ate okulaba mu katambi. Kaakati nno byogeza munnange ate abantu abamu obwama. Ne mutuuka n'okumuyuliza essaati ne mutuuka n'okuyuza olugoye lwayambadde kyokka bantu mmwe naye Katonda bw'aliyanika bw'alibaanika ne mutuuka okumuyuliza olugoye lwayambadde. Kaakati nno nga nkwongeddeyo ku sayidi y'emu akatambi ka Bobi Wine we yabadde munnange ate wali nga ali mu kwolekera munnange ate ku laale ye e Nakawa kalabiddwako wali ndaba simanyi oba siraba ndaba CNN news munnange ate today. So we could give you. So we could give you. Kakati nno wabaddewo munnange ate bibadde biri mu kutambula. Omanyi Lale Madowo owa CNN yabaddeko mu Uganda wano yakyayiddeko n'omukulu munnange ate Bobi Wine wali munnange ate Emagere. Kakati nno akatambi kano kakyakonfuzinga munnange ate abantu abamu simanyi oba bigatte. Nze ndabye katambi kali mu kutambula ndaba President wa America muyite munnange ate Donald Trump babadde bali mu kulaba era nga boogezako okulaba
jjukira nti nno Bobi Wine yabadde munanga ate wali ng'ali mu kwolekera munanga ate e Nakawa naye muganda wange nayo ekyabaddeyo kyabadde munanga ate kikambwe nnyo era nga boogezaako munanga ate okulaba mu katambi ako so embeera bweti munanga ate bwekyayimiridde naye simanyi byonna munanga ate byambu just tulabye katambi wali kali mu kutambula ne twagala munanga ate tukolageko tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba esingawo awo just tulabye katambi nga kakutte munanga ate omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok wabula nga nkwongeddeyoko Palaso yabaddeko ku show Palaso omanyi akyali mu kusetinga oluyimba luno just yagambye nti nno nedda sigenda balekerayo awo n'asooka n'abayimbiramu oluyimba luno oluyimba luno lwakyali munanga ate mu kusetinga olw'enkyukakyuka Kyagulanyi omuyimbi munanga ate Palaso jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubeera nga nkuwa update yonna enaba efaayo ku muyimbi wo munanga ate Palaso just ky'olina okukola kolayikinga video kosa ate n'okusubscribinga weekuumire ku Jaminat UG tujja kubeera nga tukomawo n'ebirala mu maaso eyo.